Yes, good morning, beautiful people. Okujaguza amazaalibwa kwawedde. Thank you for the wishes. Sawa ya mirimu era ngenda kubamba sabo kulira series z'abajambo. Bwe njogera ku bajambo ntegeeza abaana abaliko Iraq. Abaliko Iraq. Abamu batandika ddo bakozesa, abalala bagenda tandika bakozesa bokozesa. Mu elections bagenda bakozesa okuba bannayuganda emiggo. So information yeno ngenda kubanji bawa series mu series. Mutegeera abasajja bano bateekateeka ki abaana bano babayingiza batya ekintu okubeera nga bakiyingiramu okubeera nga bagenda okukozesa mu elections era n'abaana bano bategeere obulabe bwolekedde kubanga ekintu kye babayingizaamu aba bakiyingira n'aba bagenda okiyingiramu bamanye nti it is a double sided sword. Abo bennyini ababakozesa essaawa eno bagenda kutuuka ekiseera nga balabe gye muli kubanga akaseera k'emiwunyo nga katuuse bajja beeriminatinga kuba tebajja kuleka bujulizi balina okukola clean up era nabo bakitegeere kuba bayinza okuba babadde tebakimanyi nti intelligence z'ensi zonna essaawa eno babalabanga ba machineries badikiteta be bakozesa okukola data waka waabwe. Museveni abasindika okugenda okukola data waka intelligence z'ensi bwe batyo bwe babataminga era ka documentary ako nja kapuleyinga mu kalabe nga Al Jazeera yaba profiling adda bino ebintu nze bwe mbanga mbimanyi mumanyi nti namwe bagenda okozesa muri mukati abaga nti wadde mulowooza nti muri mu bimasiki naye ensi bamanyi abantu babamanyi. So nze ngenda bannyonnyola omusajja kikyabakola kikyabayingizamu ne bannayuganda babeere nga bakola ki nga bakimanyi olunaku lwa leero olwokubiri ennaku z'omwezi nga 11 November 2025 bayinayo meeting ku Pan Africa House. Abagala okufinding out byenjogera mu mugendo olwalero lwennyini nnyini ennaku z'omwezi 11 lunaku lwa 2 November 2025 ku Pan Africa House bayinayo meeting. So mugenda kubalabanga beeyiyaawo abantu mwenna ku mukutu guno balamusizza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nze Warrior One tulina olukiiko olw'amangu ennyo olukwatagana n'abaana baffe basirikale baffe mwenna gye muli mu Kampala Metropolitan mwetaagibwa buli omu enkya ssaawa 5 olwo bakama baffe abaagala otusinkana enkya ssaawa 5 ffenna tubeere nga tuweddeyo ku Pan Africa. Mwakubire munne essimu Warrior One out. Bakomeredde baganda bange mwagamba mutya asobe muri bulungi kama favors era ubikibona nyiguru n'ensi ewakedde era tumunaku lwa 2 netusaba Omukama okutuyamba n'okutubeerera abwana mugisha Fred era naffe kitukakatako kubanga ffenna tuli bajambo tugende okubanga waliwo omukulu ajja okubeerawo atwala reserve force endowooza oba mupya naye nga waliwo omukulu ajja okubeerawo abali mu Kampala Metropolitan mutuukeko. So eyo yenteekateeka eriwo. So bannange bajambo baganda bange nze mbabuulira bino era ngenda bibakolera bu series zino video muzirabe. Nze bino abibagamba sijja gamba nti I was once one of you kuba nange naliyo bwe mba naliyo njagala mumanye nti ensi ebamanyi muleme kuzannya mugenda kwekuliyeetigira abalaba olw'okuba nti essaawa eno muyagga muli baavu. I know what it means okubeera nga akasente wakakola kakugwako kati abamu muyingira mu bintu ebyo lwanjala naye ffe tetwayingira bintu byonna twasalawo tuddemu tunoonye sente mu makubo agatali gakukola ki gakuyiwa musaayi gakukola data work. So newankubadde nti olwaliro oyinza okuba wakola akasente nga kakugwako n'olowooza nti kati era balina kukozesa data work nti olowooze nti onoddamu ebintu nebitereera. No, si bwe kito bwe kiri. Obulamu bwogenda kwongera bwongezi buziika. So ngenda bakwatako mu series era mumanye we munaabiraba era mujaga olaba guno omuziinaziina gubimanyi bino kati olwo ziri intelligence ezamalayo era ne ka documentary ako ke baba profiling aka Al Jazeera njakabazanyira mukalabe mumanye oba muyinza ogamba nti oba ye yabikola Al Jazeera mugimanyi. So that's it.
tujja kwegwako mu butundu obunaddako. I'm out.